Mu malala, Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga ayimiriza emirimu gya Parliament gyonna olw'ekiwandiiko ekyafulumiziddwa amyuka Ssaabalamuzi Stephen Kavuma ng'alagira ababaka baleme kuteesa ku buwumbi 6 obwaweereddwa abakungu ba gavumenti 42 olw'okuwangula omusango gw'amafuta ne Heritage Oil. Kadaga agamba nti Parliament okuddamu okukola emirimu, omulamuzi Kavuma alina okusooka okumenyawo ekiragiro ekyo kye yayisiza. Olunaku olweggula amyuka Ssaabalamuzi Stephen Kavuma yayisizza ekiragiro ekikugira ababaka ba Parliament olwaleero okuteesa ku nsimbi obuwumbi 6 obwaweebwa abakungu ba gavumenti 42 olw'okuwangula omusango ogw'amafuta gwe bagola ku Heritage Oil ne Taro ogwasalibwa e Bungereza. 1. An interim order is hereby issued restraining Parliament, any person or authority from investigating, questioning or inquiring into the impugned bonus payments. Kino kyavudde ku Pulida w'akakiiko ak'ebyokulonda Eric Sabiti ne Pulida Robert Kagolo okutwalayo okusaba nga bagamba ensonga tezirina kuteesebwako okuggyako ng'omusango gumaze okuwulirwa mu kkooti. Obutogera ku nsonga eyo kyasingiriddemu abantu ba bulijjo bannamawulire ababaka ba Paalamenti nti era n'akikola ajja kukwatibwa asibwe. Nti temugeza ne mwetantala okuziimuula oba okuyisa amaaso mu kiragiro kya kkooti kino kubanga omuntu yenna n'akikola mukimanyi bulungi nti waliwo etteeka erikwata oyo abaziimudde ebiragiro bya kkooti. Kati olwaleero Paalamenti ebadde ebugumu ng'ensonga eno eya Doris Yakola okugemulira abakungu obuwumbi 6 ng'eteesebwako. Kino kitandise olw'omubaka wa municipality Mike Tusimu okuyimirira nange ekiteeso ku ngeri abakungu 42 gye baweebwamu omusimbi ogwatumiddwa Presidential Handshake. Ko baafuna ensimbi ezo kulika kuli URA Doris Yakola Aleni Kajini yali akulira URA nga kati yakulira Yunura akulira kesi Geneva Musise Makula abali basawoleza ba gavumenti Peter Nyubi ne Frederick Ruhindi omuwandiisi w'ensimbi w'enkalakkalira Keith Makanisi n'abalala. Wanamyuka sawoleza gavumenti mwezi gwa Lukutana ayimiridde naye anjula ekiragiro kya kkooti ekimiriza okwogera ku nsonga eno ekyayisidde omulamuzi Stephen Kavuma kyokka abadde ng'akubye ejjinja mu njuki. Attached the letter emanating from the lawyers. That is why I'm saying ababaka bakanyiza ekiragiro kino nga bagamba nti bayinza kukkiriza kkooti okubaggyako obuyinza bwabwe. The executive should apologize to Parliament for trying to encourage this mischief. One arm of government cannot tell the other that do ABC. Beewunyiza Ssaabalamuzi wa gavumenti yandibadde abawolereza ate okubeefuulira. Sipiika ategeeza nti buli sigala gavumenti zirina okukola emirimu gyali nga kkooti okufuluma ekiwandiiko kubakomba obuyinza bwabwe. Kadaga ekiragiro kino kyayise ekyekisiru alagidde Lukutana addeyo mu kkooti bakiyimirize bonna mbiro. To move to court immediately and get this stupid order vacated. Agambye nti wali mulimu ogenda okukolebwa omuli obukiiko okutuusa nga omulamuzi Kavuma amenyewo ekiwandiiko kye. I will adjourn the committees of this house sign die from today. No more work to be done. Adjourn the plenary sign die until you have vacated this order. Bwetyo Parliament yabuse wakati mu babaka okwogera ebisongovu. Omubbi tebanaakuga nti oli ffe tuteesa ku bubbi na bunyakuzi. Eno si bonus eweebwa abazannyi ba Cranes abazannya ne batwala eggwanga mu success. This is a bogus and stupid order. Ensonga lwaki judiciary eyingirira ebyaffe kati naffe tutandika okubagamba judiciary etemu mbere. Ababaka bawagidde ekiteeso kya sipiika nga bagamba tebayinza kukkiriza kulinyirirwa nga bala balagidde ofiisi y'Assessor wa gavumenti enonyezebweko kuba yandiba nga yira emabega ow'ekiragiro kino. Ekyokubiri ng'Abannayuganda Justice Kavuma akoze ensobi nnyingi nnyo ne tuzigumiikiriza ne tuwulirisa
Uganda eno zigikostinga ng'ate asigalawo nga tebamukwatako. Ofiisi ya Attorney General eteekwa okunoonyerezebwako ennyo mu kino, kubanga abamu ku balooya baffe abatuwolereza babadde batya nti be bamu ku bagenda bayinza okunoonyerezebwako wano. Agigaddewo ng'ensonga ekyayokya era kyendowooza nti okuddamu Parliament y'ensonga esooka nga tetunakwata ku nsonga ndala zonna. Kyokka tekinnamanyika oba ng'abaka Paalamenti ne sipiika waako banaakwatibwa olw'okuteesa ku kiwandiiko ng'omulamuzi Kavuma bwe yalagidde eggulo. Obedi Lutale ne Rachel Nakasi bakisakidde eggulu ino lwa Bukedde TV.